nga bulijjo la Element Man mba nnyingiddewo wano ku mukutu ogwa Standard News yugi kale gwe nali eyo genda maaso obeere ng'osubscribinga omukutu guno olaikinge ate ogende maaso n'okubeera nti ogunyumirwa nebaza mwenna bagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera olw'omukutu guno okubeera nti ekyamazima mugenze maaso ne mugunyumirwa ate ne mugenda maaso n'okubeera nti mwe mutufudde ensonga olw'ebyo bye tugenda maaso n'okubeera nti tubawa olunaku olwaleero bingi oba oliawo ebibugenze maaso wano mu ggwanga Uganda ate nga njagala okutegeeza nti ku mulundi guno waliwo ebigenze maaso n'okubeera nti ate bibeerawo ate saako n'okubeera nti ekyamazima olunaku olwaleero oba oliawo lubadde bize nnyo naddala okwetoloola eggwanga Uganda kakati nno njagala kubeera nga nkuwa amawulire gano ag'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi abadde amaze ebbanga oba oliawo nga talabikako kyaddaaki bamaze ne bamusuula ku poliisi Nateete era nga bano olubadde okubeera nti bamusuulawo yo poliisi yo gwekoze kubeera nti nayo emwejjako era bw'atyo n'atwalibwa mu kkooti e Butambala gye bamusindise mu kkomera agende maaso n'okubeera nti avunanibwa Muwanga Kivumbi ono njagala okutegeeza Muwanga Kivumbi okuva okulonda bwe kwaliwo mu makage ne bagenda maaso n'okubeera nti battiramu abantu oba oliawo yo poliisi byagamba nti abantu bano baali bagezaako okubeera nti balumba amagye era nga nabo omanyi nti bo baali balina emmundu ate nga tebasobola kubeera nti bakkiriza ekyo ekyali kigenda maaso poliisi bwetyo negenda maaso nayo nebawerekereza amasasi kakana nga abantu abasobola kumpi mu 15 mu kaseera ako bamaze okubeera nti battibwa wabula olunaku olwaleero Muwanga Kivumbi ono okuva mu kaseera ako poliisi agenda maaso n'okubeera nga emukwata wakati mu kumukwata n'amala ebbanga kumpi lya myezi ng'etaano nga ali mu kkomera kuba okulonda ffenna kimanyi kwaliwo mu January ate wekwabeerawo mu January nnaku z'omwezi ali nga 15 wala ne bamukwata wakati w'ennaku z'omwezi 2018 era okuva olwo Muwanga Kivumbi ono njagala okujjukizaako munnakibiina kya NUP ate nga omukulu ono ate yamyuka mukulembeze mu Buganda oba mu Central Buganda wano okuva mu kibiina kino ekya National Unity Platform Muwanga Kivumbi ebbanga lino lyonna bazze basaba okubeera nti bamweyimirira kyokka mu kaseera ako babadde okweyimirirwa kwe kubadde kugaanibwa era okutuusa abantu bano oba oliawo we bakoze ekisoboka ne bagenda maaso n'okubeera nti bayimbula Muwanga Kivumbi ono kyokka oluvannyuma lw'emyezi kumpi 5 nga Muwanga Kivumbi ali mu kkomera ku misango oba oliawo ku misango egyekuusa ku ttemu ono nno bamukwata kumpi n'abantu abawerako era wakati mu kumukwata n'abantu abawerako abasinga kwaliko n'abaana poliisi kooti bwetu negenda maaso ng'abamu ebayimbula ate nga Muwanga Kivumbi ono kumpi gwe gwali omutwe omukulu ku musango guno wano nno njagala kubeera nga nkujjukizaako emabegako nti Muwanga Kivumbi ono olunaku oba oliawo lwe bamuyimbula oluvannyuma lw'ekiseera kyonna okubeera nti ali mu kkomera eruzira mu Upper Prison. Upper Prison eno abagimanyi yebeera oba oliawo gye bateeka abantu ababeera bazizza emisango eminene bwetyo ne bagenda maaso n'okubeera nti bamuyimbula era nga bano bali bakulembeddwa mu bannamateeka be ab'ekibiina kya NUP omuli Medad Lwega Sseggona ne bannamateeka abalala okugeza nga Asumali Basaalirwa saako ne bannamateeka okuva mu balooya ab'enjawulo Muwanga Kivumbi ono bw'atyo olunaku lwe yateebwa kale kwegamba kyalinga kijjubi oba kyalinga oba oliawo kyeyali tasuubira nti okusinziira ku bukwakkulizo obuzenga bumuleetako Muwanga Kivumbi ono ayinza okubeera nga ateebwa wabula wakati mu kubeera nti Muwanga Kivumbi ono ateereddwa kwegamba wabweru n'olunaku terawera oba essaawa 12 tezaawera Muwanga Kivumbi ku bigambo byagenda maaso n'okubeera nti ayogera bingi byagenda maaso n'okubeera nti ayogerera gavumenti eno nti abantu bano
ekyamazima balina oboolyawo ebintu bye bakoze nga so birina okubeera nga ebintu bino bikomekerezebwa. Ngono bw'atyo yagenda mu maaso n'okuwaga ng'agamba nti ku lunaku oba naawa olunaku lwagenda okubeera nti ayuuguumya ebitundu eby'e Kampala naddala ku kitebe kya National Unity Platform. Kati nno njagala okutegeeza gwe andaba ku mukutu guno gwa Standard News nti Muwanga Kivumbi ono oluvannyuma lw'okulangirira ekiddako era n'agamba nti agenda kirangirira ku kibiina kyabwe ekya National Unity Platform, bw'atyo yagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima kwegamba asimbula e Butambala kuba olwamujja mu kkomera ng'omwana bagenda maaso ne bamutwalako mu maka ge oba mu maka g'abazadde be oli abamunaazeeko. Mumanyi abantu be baali basibyeko bw'ofuluma ekkomera bakunaaza ebbombo ne bakunaaza olweza n'eddagala eddala. Kati nno ku ebyo Muwanga Kivumbi ndowooza bye yali agenza okubeera nga anaabako ewuwe era nga mu maka ge ag'e Butambala kwegamba kyalinga kivulo omwali bannabyabufuzi ssaako n'abantu abalala abaali bazze okubeera nti ekyamazima bamukulisaayo era bamuyozaayoza nti munnaffe kulika ekkomera. Nti kulika ekkomera wakati mu kubeera nti abantu bano oba wakati mu kubeera nti omukulu ono Muwanga Kivumbi ekiro ekyo abantu bangi bakuŋŋaana mu maka ge okwali ne bannabyabufuzi ab'enjawulo wamu ne bannaddiini bano nno nga mu bannaddiini bano kwaliko kumpi buli nzikiriza ey'enjawulo. Bano nno bagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima boogera ku ebyo ebyali bigenda mu maaso, naye ndowooza abantu abalala bayogera abaaliwo tebabawa nnyo obudde basinga kubuteeka ku Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi ono yagenda mu maaso n'okubeera nti ayogera ebigambo oboolyawo ebyali ebikaawo ennyo ng'ono nno yagattamu oboolyawo n'okulumba famire y'omukulembeze w'eggwanga nga kwotadde n'omukulu gwe tuyita CDF mu kaseera kano General Muhoozi Kainerugaba, ate nga tukimanyi bulungi nti Muhoozi ono nga ye omu ku baana oba be batabani b'omukulembeze w'eggwanga lino lye tuliko Yoweri Kaguta Museveni. Oluvannyuma bino byonna obutambi bwagenda mu maaso ne busaasaana nga omukulu ono agenda mu maaso n'okwewera oboolyawo mu bigambo bye abasinga ndowooza tebabiraba bulungi nga bagamba nti naye omusajja ono kikyeyesize twakamuta ate agenda mu maaso n'okutwogerera. Kale ffe tulina amaanyi ndowooza tugenda kubeera nga tulaba ekinaddako eri iggwe. Wano nno njagala okutegeeza omukulu ono Muwanga Kivumbi mu kaseera ako yagenda mu maaso n'okubeera nti oluvannyuma lw'okubeera nti ayogera ebigambo ebyali ebikaawo. Wano nno kwegamba obudde bwali bwa kumakya bw'atyo n'akwata emmotoka ezaali mu lusegende kwegamba nga alina n'abawagizi be abamuwerekeddeko. Bano nno baali bayolekera kibuga Kampala era mu kaseera ako nga kwaliko boda emmotoka ez'enjawulo kwegamba olw'engeri nga mumanyi nti omuntu waba avudde mu kkomera bingi byaba asubiddwa eby'enjawulo ate ebbanga lyali amaze mu kkomera kwegamba ebbanga lino lyali lyeryo era nga naawe ng'omuntu ekyamazima oyinza okugamba nti omuntu ono kituufu tulina okubeera ne tumulaga omukwano. Wakati mu lugendo njagala kugamba nti oli ku mukutu guno ogwa Standard News Nainda Element Man muzzukulu wa Mugema. Wakati mu lugendo omukulu ono yali ayolekera ekibuga Kampala ng'ali mu lusegende lw'emmotoka. Abaasooka omuyimiriza ye yali poliisi ye Mpigi era mu kaseera ako nga bamusaba abantu oboolyawo bagende mu maaso n'okubeera nti bamujjako oba abavaako agende yekka ekintu kye bawakanya. Wabula baali bakyagenda mu maaso n'okubeera nti bawakanya wakati nga yali mu kwesikamugwa n'abasirikale ba poliisi abwali awo okwaliko ab'amayinja 3 okwaliko kale kwegamba abantu ab'enjawulo naddala abasirikale nga abasinga obungi baali b'amayinja nga beetoolodde emmotoka ya Muwanga Kivumbi eno nno bwe watyo gyewa drone
gye yajja eyalimu abasajja kwegamba abaali balina emmundu nga basinga bonna bali mu ngoye eza bulijjo bwe batyo ne bakwata Muwanga Kivumbi ono. Wakati mu kukwata Muwanga Kivumbi ne bamubuzaawo. Bingi bibaddewo mu kaseera kano era wakati mu nsonga zino Muwanga Kivumbi ebbanga lyamaze nga ali mu buwambe ab'eŋŋanda family n'emikwano sako n'ekibiina mwagwa bazze bateeka gavumenti ku nninga okubeera nga ereeta Muwanga Kivumbi ono yonna gyali oba mulamu oba mufu. Lwakiri bw'aba mufu bagende maaso n'okubeera nti bamuziika bategeere nti ekijja kya Muwanga Kivumbi kiri wano. Kati nno bino bwe bijjidde nga abantu naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti abakulembeddwa mu nnamateeka wa Muwanga Kivumbi ngono si mulala Medali Lubega Sseggona akali amaggwa sako ne ttiimu ye endala. Bano nno bagenze maaso n'okubeera nti bawandiikira ebitongole eby'ebyokwerinda eby'enjawulo okunoonya oba okuleeta omukulu ono Muwanga Kivumbi oba tulowooze oba tugambe nti nabo batidde. Kuba njagala okutegeeza nti olunaku lwe bakwata omukulu Erias Lukwago ono yali agenda maaso n'okubeera nti atwala empapula ezaali ezivunaana oba ezoogera ku obwo obujulizi abantu bano bwe bavunaana omukulu Dr. Kanokiza Besigye mu kaseera ako lwe bakwatira omukulu ono Erias Lukwago era tebamuganya kutuuka wadde ku kitebe ky'amagye era nga tujjukira bulungi nti omukulu Erias Lukwago ono ekiwandiiko kye yali atwala era yali akitwalira CDF ku ofiisi ye yonna gyali ye gyagamba nti gyamanyi era y'ensonga lwaki bagenda maaso ne bakwata omukulu ono. Wakati mu kugenda maaso n'okubeera nti bakwata Erias Lukwago era nga bonna bingi byasooka kubeera nti byogerebwa nti bamubuzizaawo naye ate oluvannyuma ennyo ne bakizuula nti omukulu ono bamutadde ku poliisi bweti. Kati nno nga bwe kibadde olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti ne Muwanga Kivumbi ebbanga lyonna lyabadde amaze nga taliiwo kyaddaaki bamaze oba oliawo ne bamusesema. Nyinza okutegeeza nti abantu bano oba oliawo Muwanga Kivumbi bamusesemye kwegamba oba nyinza okugamba nti oba barakidde bulakizi nze naawe naye nga enteekateeka ebaddewo wakati w'abantu bano neddala ku nsonga y'omukulu ono Muwanga Kivumbi wiiki eno oba sabbiiti eno wakati nga tuvudde mu kulonda okwaba ssentebe b'ebyalo babadde n'enteekateeka ey'okutwala amabaluwa mu buli kitongole ky'ebyokwerinda era nga oluvannyuma lwa bino byonna nga ebbaluwa zino baziggye mu kkooti okuzitwala ku bitongole by'ebyokwerinda okubeera nti baagala baleete Muwanga Kivumbi yonna gyali oba ali mufu oba mulamu bo basooke balabe kiki ekiddako basooke balabe kiki kye bagenda mu maaso n'okubeera nti bakola kuba omuntu waabwe kati ekiseera kyetoolodde kumpi sabbiiti bbiri tebamanyi Muwanga Kivumbi gyali. Bagenze ku poliisi ez'enjawulo okubeera nti baggulawo emisango naye emisango tebabakkiriza kugenda mu maaso n'okubeera nti bagiteekamu. Bano nno naddala nga bakulembeddwa mu nnamateeka waabwe omukulu Medali Lubega Sseggona olunaku ekisinza okubeewuunyisa era okubamalamu amaanyi kwe kubeera nti omukulu ono Muwanga Kivumbi ebbanga lyabadde amaze nga bamuwenja kyokka nga ekyamazima nga ne poliisi ez'enjawulo zigenda mu maaso n'okubeera nti zeegaana Muwanga Kivumbi ono olunaku olwaleero nyinza okugamba nti oba oliawo balinga gwe baleese bo kennyini ate nga baavawo ne bagamba nti Muwanga Kivumbi ffe tumuyina kuba bagenda ku poliisi enaggulu ne bagenda mu zibalakisi ne bagenda wa nga banoonya omukulu ono Muwanga Kivumbi yonna gyali lwakiri bagende mu maaso n'okubeera nti bamuleeta oba si kyo bamuleete bw'abanga mulamu bamumanye bw'abanga mufu nakyo bakole ki bagende mu maaso n'okubeera nti bakimanya. Wabula njagala okutegeeza gwe olunaku olwaliro gwe andaba ku mukutu guno gwa The Standard News 9 Element Man nti Muwanga Kivumbi olubadde okubeera nti kwegamba ne bannamateeka
nabo tebabagambye nti omuntu wammwe tumuleeta. Bano nno ebbaluwa okuva mu kkooti yalagira ebitongole by'okwerinda byonna okubeera nti baleeta omukulu ono Muwanga Kivumbi yonna gy'ali bw'abanga mulamu bw'abanga mufu, kuba nga ebiraga nti abaali bakutte Muwanga Kivumbi baali balina emmundu. Wano nno ne poliisi bwetyo nayo yavuddeyo neevayo neegamba si ffe tulina Muwanga Kivumbi, muleete obujulizi obulaga nti ddala ffe tulina Muwanga Kivumbi. Kuba ffe abapoliisi omuntu we tuba tugenda okumukwata ekyamazima tuba mu yunifoomu zaffe, naye ate bwe mutugamba nti ffe tulina Muwanga Kivumbi, enkola eyo ekyamazima tuba tetugitegeera n'akamu n'akeddagala. Wano nno n'ekitongole eky'ebyokwerinda ngamba eky'amagye naye yavuddeyo ekigamba nti ekyamazima Muwanga Kivumbi ffe tetumulina, era mugende mu maaso n'okubeera nti munoonya wa yonna gy'ali. Wano nno yinza okugamba oba ebbaluwa erina oba ekiwandiiko kya kkooti kiyina engeri gye kiyambyeko nze naawe. Kyokka oluvannyuma essaawa olunaku olwaliro zibadde zikunukkiriza okuwera ssaawa nga 5, zibadde mu ssaawa 4, amawulire ne gatandika okubeera nti gasaasaana nti Muwanga Kivumbi ono mwenno mulimu munoonya, naye essaawa zino ali ku poliisi e Nateete. Wakati mu kubeera nti Muwanga Kivumbi bamutadde ku poliisi e Nateete, olwo abantu batandise okubeera nga beemulungulula bagenda ku poliisi e Nateete okulaba ku muntu waabwe abadde amaze ebbanga kumpi ssabbiiti 2 nga talabikako, ate nga n'abamu kwegamba ebyokumunoonya essuubi libadde libaweddeko. Abamu n'amaziga ne bagakaaba ne gabava ne mawuggwe nga bagamba nti omuntu waabwe ekyamazima kati ebiwanga biringa ebikaze, kuba tukaabye ne tukaaba naffe ne tukola ki, ne tukivaako. Naye essaawa nga bwe nkugambye nti zibadde zoya ssaawa nga 6 Muwanga Kivumbi, ssaawa nga 4-5 awo Muwanga Kivumbi bw'atyo n'abeera nga atwalibwa ku poliisi y'e Nateete, ng'eno nno tabaddeeyo wadde essaawa nnamba, era nga buli omu abadde yeebuuza naye Muwanga Kivumbi ekyamazima aliwa. Muwanga Kivumbi ono njagala nkujjukizeemu abadde yawambibwa kumpi ennaku z'omwezi, kwegamba abadde amaze kumpi ssabbiiti, kumpi ssabbiiti nga ono nno abadde amaze ennaku 19 nga abuze. Era Muwanga Kivumbi ono nga njagala okutegeeza nti abaddeko omubaka ow'e-Butambala. Naye Muwanga Kivumbi ono olunaku olwaleero njagala kutegeeza agenze maaso n'okubeera nti aleetebwa mu kkooti ey'e-Butambala, mu kkooti eno eseokebwako. Era wano nno omulabuzi Amina Wahabu, era ng'ono mu kaseera kano amugambye naye mukulu, guno omusango siyinza kubeera nga mmala gagusala bwe nti wadde ng'oyagala beyiro, naye sooka ogendeko mu kkomera artisti weebakeyo ennaku, era nga ogenda kukomawo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa 8. Gwe naali ku mukutu guno gwa Standard News, njagala kutegeeza nti ebyo nno ffe bye tukuwa kuba mawulire gaba gagenda maaso n'okubeera nti gookya. Kati nno Muwanga Kivumbi ono musajja wattu agezezzaako okubeera nti asaba beyiro. Kyokka ekisinze okwewuunyisa Muwanga Kivumbi ono n'abasirikale kwegamba bababuuzizza nti omuntu ono mwe mumugyeewa, nabo bagambye ekyamazima naffe tulabidde muntu awo nga ali ku poliisi ey'e Nateete, era naffe engeri gye tubadde tugenda mu maaso n'okubeera nga tumunoonya kwe kusalawo naffe tumuleete mu kkooti. Era ng'ono Muhammad Muwanga Kivumbi njagala okutegeeza nti yawambibwanga ennaku z'omwezi 9 omwezi gwali gwa 7, era guno gwe tugenda mu maaso n'okubeera nti tukuba emabega omwaka ono gwe tuli mu. Kigambibwa
yawambibwa era nga wano akusezera ku bantu nga bo bannamateeka bagamba nti omukulu yawambibwa ekibinja ekyali ekyamagye ekya UPDF kyokka ekyamazima mu kkooti enkulu ne babyegaana era nga wano omukulu owa civil affairs kwega Minister of Defence and Veteran Affairs omukulu Lieutenant Colonel Edgar Musasizi ono ye bwato yavaawo ne yeegaana n'agamba nti ffe nga UPDF tetulina ku Musasizi era ekyamazima ife tukakasiza ddala nga ne CDF naye musajja wattu mugenda mu maaso n'okumuwayiriza era nga naye talina kyamanyi mu kubulawo okwa omukulu ono gwe twadiise CDF muwadde mumuwayiriza naye musajja wattu ekyamazima talina kyamanyi era nga njagala okutegeeza nti ekipapula kino kuva mu kkooti nga bwe nkugambye nti kyavudde kubeera nti abamu ku booluganda nga bano nno bakulembeddwamu Haji Lusa Lutaaya bwe batyo bwe bawandiikira kkooti nga bagamba nti omuntu ono bw'abanga gyali mulamu bamumpe era nga mu kiwandiiko kino nja kugamba nti oba batidde butiizi simanyi nga mu kiwandiiko kino babadde bawaabidde abantu basatu okuli omuduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba okuli Anthony General Samu Mayanja nga kwotadde n'omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba nga bano nno babataddemu era nga babawandiikidde saako n'okubasaba abantu baabwe era ne babawa ennaku singa mugaana okuleeta abantu bano ekyamazima kati mwe mugenda okubeera nga muvunaanibwa singa omuntu ono temumuleeta mu kkooti kuba ebitongole bino bye bikulembera security eyagenda maaso n'okuwamba omuntu waabwe kati nno mu kaseera kano Muwanga Kivumbi bw'aleeteddwa mu kkooti bingi ebibadde mu kkooti era ng'ono agambye nti ekyamazima nze gwe mulaba siri bulungi abasajja banteeka mu mmotoka bagenda bankubaakuba bagenda bankuba ne bankuba era mu kaseera kano ekyamazima siri bulungi n'akamu kuba okuva bwe bampamba naddala ku checkpoint y'Empigi ngadda Kampala mbadde sifunangako mirembe kuba nzenna obulumi bunnuma nzenna sewulira bulungi na buli wamu wonna mwe mwandirowoozezza nti wannuma wonna ekyamazima nze embeera yange mbi era teyeeyagaza nkujjukizamu katono gwe wenna ali ku mukutu gwa Sunday News nti Muwanga Kivumbi ono yali ku International Criminal Court gye baali bamukyajingira emisango egy'enjawulo era nga nakati oba oliawo bajongeddeko oba oliawo tebajongeddeko oba oliawo ate gino misango mirala simanyi nze naawe Muwanga Kivumbi nkutegeeza Muwanga Kivumbi onako olwaleero avunaaniddwa emisango emirala okusinziira ku mukulu ono ebigambo byayogera nga yakava mu kkomera Eruzira gye baali bamusimidde emisango egy'enjawulo omuli okubeera nti yavunaanibwa emisango egy'okubeera nti waliwo abantu abaafiira mu maka ge era nga banaye bamuteekako omusango guno era oluvannyuma lwa poliisi okubeera nti enoonyereza yamussaako emisango egy'enjawulo nti bali bagezaako kulumba poliisi ate nga abantu bano oba oliawo baali bakutte emiggo amajambiya sako n'ebirala nga nayo poliisi negamba nti naffe temujja kutumanyiira bwe mutyo naffe tulina era naffe tugenda kubeera nga twerwanako wano nno naye poliisi nayo bwe yagenda mu maaso n'okubeera nti eyanukuza abantu bano amasasi poliisi esobole okubeera nga nayo ekyamazima egenda mu maaso n'okwetaasa ku ebyo
byegenda mu maaso n'okubeera nti evunaana omukulu ono Muwanga Kivumbi. Era Muwanga Kivumbi wesinza ku bbanga lyabadde amaze mu kkomera, oba olyawo bandirowoozezza nti omukulu ono ayize era waliwo ebintu byatagenda kubeera nga biddibwamu. Era oluvannyuma lw'okubeera nti omukulu ono ebigambo byayogera bannayuganda bangi bazzenga babyogerera, abamu ne bagamba nti Muwanga ebbanga lyabadde amaze mu kkomera lwakiri yandibadde abeerako wabweru n'asobola okubeera nga yeeyagalamukko, oba si kyo asooke agende mu maaso n'okubeera nti ye brandinga okusinziira ku bbanga lyabadde amaze mu kkomera. Ate abamu oba olyawo ne bakisanyuka nagamba nti Muwanga Kivumbi ebigambo si yandibadde ayogera nga ye, lwakiri yandibadde agenda mu maaso n'okubeera nti ayogera ebigambo, yandibadde lwakiri agenda mu maaso n'okubeera nti ayogera ebigambo ebirala. Ebigambo ebirala ng'ebigambo bino nga ye omuntu babadde tebabimusuubiramu ye nga ye. Kakati nno Muwanga Kivumbi ono wetwogera nti n'olunaku olwaleero asuze luzira oluvannyuma lw'okubeera nti aliko emisango oba olyawo ate egigenze mu maaso n'okubeera nti gimuvunaanibwa emipya, ng'emisango gino kwegamba mu luzungu bakiyita inciting violence. Muwanga Kivumbi mu kaseera kano bamuguddeko emisango ogw'okukuma omuliro mu bantu. Ffenna tujjukira bulungi obutambi omukulu ono oba olyawo bwe yagenda mu maaso n'okwogera ng'obutambi buno bwatuuka ku mikutu egigatta bantu egiyita social media, nga n'abakulu kwegamba nabo baatula mu bisenge byabwe ne bagaa nti naye akasajja kano oba tutadde kaaki, akasajja kano oba katwagazaaki, akasajja kano lwaki koogedde ebigambo bino kabadde kategeeza ki? Kale naffe tulina okumulagako nti Uganda amateeka weegali. Era ensonga lwaki omukulu ono Muwanga Kivumbi bw'atyo bwe yali atambula ng'agenda mu makaagi oba akomawo e Kampala, yensonga lwaki bamukwata bamulage nti Uganda mwoyagalira nayo erina amateeka. Omusango guno gwa inciting violence nayo bagulina beyiro. Kisinzira omusango omuntu gwagenda mu maaso n'okubeera nti ayogera, kwegamba omusango guvunaaniddwa kubeera nti yakuma omuliro mu bantu. Abantu abawulira ebigambo bya Muwanga Kivumbi ono oba olyawo kyekyaviirako poliisi oba ebitongole ebyokwerinda okubeera nti bamukwata. Era nga mu kaseera kano bulijjo bannayuganda badde beebuuza Muwanga Kivumbi ali luddawa, batadde poliisi ku nninga, batadde gavumenti ku nninga, batadde ekitongole eky'ebyokwerinda ku nninga okunoonya oba okumanya ddala Muwanga Kivumbi ali ludda. Wabula mu kaseera kano wetwogerera asuze mu kkomera eruzira, era gy'agenda okubeera nti era agenda mu maaso n'okubeera nti alwana okulaba nga afuna beyiro. Era nga mu kaseera kano Muwanga Kivumbi oba olyawo naye musajja wattu yalina obusungu obw'enjawulo, nga naye oba olyawo nga okusinziira ye nga ye kyagamba nti Muwanga Kivumbi bamutaddeko emisango, okusinziira nga ye kyagamba nti oba olyawo bamusibira bwereere kwegamba nga yafuluma ekkomera ng'alina obusongo bungi nnyo. Yensonga lwaki naye yavaayo oba olyawo n'ayogera ebigambo bino, naye ate gavumenti gyona temukkiriza kubeera nti agenda mu maaso n'okubeera nti abyogera, yonge mulaga nti ddala kituufu ffe tulina amateeka wano agagenda mu maaso n'okutufuga. Kale ebigambo byayogera ekyamazima olina okubeera nga obissaamu, era olina okubeera nti ebigambo bino obiwa ekitiibwa okusinziira ku ssemateeka wa Uganda wagenda mu maaso n'okulambika nga omuntu okusinziira ku bigambo bye byayogera oba olyawo bagamba nti akamwa akabi oba ke kasasiro ganga, akamwa akabi ke kasasiro ganga. Kale ng'oba olyawo ti ne Muwanga Kivumbi naye ekyamazima bagenze mu maaso n'okubeera nti naye kennyini agenda mu maaso n'okubeera nti bingi ebigenda mu maaso n'okubeera nti bikoleddwa wakati wa Muwanga Kivumbi. Kale emboozi ya Muwanga Kivumbi tujja kugenda mu maaso n'okubeera nti tugibatuusaako. Njagala okutegeeza nti gwe sigala ku mukutu guno ogwa The Standard News, nange dda Element Man muzzukulu wa Mugema. Kati nno olunaku olwaleero njagala okuwa amawulire amalala nti omukulu Dr. Kanokiza Besigye bulijjo gwe tuyita omusajja omugumu, omusajja kwegamba yazirwanako, omusajja kwegamba oba olyawo nga kwegamba gwe twandiise nti hilo oba olyawo nti okusinziira ku kibiina kye. Olunaku lw'o njagala okutegeeza nti omukulu ono
embeera emususseeko bw'atyo n'azirikira mu kkomera bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro okulaba nga afuna obujjanjabi. Kuno nno essaawa abadde omukulu ono kano Dr. Kizza Besigye ku ssaawa zibadde nga essaawa zibadde nga mukaaga ku musanvu abadde mu maaso gw'omulamuzi Richard Vili Vumbuka. Kati nno jjukira njagala okutegeeza nti omusango gw'omukulu ono Dr. Kano Kizza Besigye gugenda mu maaso n'okubeera nti guwulirwa. Wabula Besigye kimususseeko kye nandirowoozezza nti era abantu bano Besigye ono babadde bagenda mu maaso n'okubeera nti bawulira omusango gwe, era bw'atyo musajja wattu n'azirikira mu kkooti, mu kaguli ka kkooti nga bagenda mu maaso n'okubeera nti bamuwaako obujulizi nga wano nno omukulu ono Dr. Kizza Besigye waliwo omujulizi abadde agenda mu maaso n'okumuwaako obujulizi nti ddala omukulu ono mmwe gwe mulowooza kituufu yabadde agenda mu maaso n'okubeera nti ddala baali baagala kubeera nti bavunika gavumenti eno eri mu buyinza, era nga mu kaseera kano ekitongole mu kkooti muno babadde bagenda mu maaso n'okubeera nti bawuliriza omujulizi ayitibwa Andrew Wilson, kyokka ng'ono bagamba nti okusinziira ku biwandiiko bye mu Amerika, era nga ono wakati mu kugenda mu maaso n'okubeera nti bawuliriza Besigye ono engeri nga lwaki yali bali baagala kuvunika gavumenti eno mu buyinza. Ono nno njagala kutegeeza gwe wenna atulaba nti oluvannyuma lw'okubeera nti Omumerika ono agenze mu maaso n'okubeera nti awa obujulizi ku Dr. Kano Kizza Besigye, Omumerika ono Besigye kwegamba alinga abadde awuliriza obujulizi. Besigye bw'atyo n'ava mu mbeera ng'asaba kkooti esooke eyimirize, kwegamba ye Besigye amuyise nonsense, ng'agamba stop this nonsense, era n'agamba nti omulamuzi agenze mu maaso n'okubeera nti ekyamazima omusango guno kwegamba nga ye munnamateeka oba nga ye looya takoze mulimu gwe kimala. Besigye mu kaseera kano njagala okutegeeza nti wali nakugambye nti Richard Vili Vumbuka ye Attorney General, Chief State Attorney ye Richard Vili Vumbuka, wabula omulamuzi agenda mu maaso n'okuwuliriza omusango gwa Besigye nga ye Emmanuel Baguma. Emmanuel Baguma ono Besigye emirundi mingi azenga amusaba okuva mu musango gwe oba lwakiri bagende mu maaso n'okubeera nti bakyusa munnamateeka, naye nga ye Besigye nga ye looyo ono oba omulamuzi ono kwegamba oba oliawo nga ye alinga atayagala kubeera nti ava mu musango guno ogwa Kano Dr. Kizza Besigye. Kakati njagala okutegeeza gwe omulabi waffe nti kankujjukizeeko omusango okugenda mu maaso n'okubeera nti guvunaanibwa Dr. Kizza Besigye, omusango gwa kulya mu nsi ye olukwe, era ng'ono omusango guno aguvunaanibwa ne munne Dr. Obed Lutale nga kutale ne Captain Dennis Ola ng'ono wa kitongole ekya UPDF, era nga okusinziira oba oliawo ku kibonerezo ekiyinza okuweebwa abantu bano, ekibonerezo kino oba oliawo yinza okugamba nti kyakufa. Era njagala kutegeeza gwe wenna omulabi waffe owa The Standard News okusinziira
kubiriwo mu kaseera kano era ebigenda mu maaso kiraga nti abantu bano baali balina olukwe olw'okwagala okuggyako gavumenti eno eri mu buyinza oboolyawo bagyeddize era nga emissoni mbu ze baaliko baali bagenda mu maaso n'okubeera nti bagula ebyokulwanyisa ebyenjawulo basobole okubeera nti kwegamba bakole enkambi yaabwe bagende mu maaso oboolyawo n'okubeera nti gavumenti eno ekyamazima bagijjako naye byonna ebinaagenda mu maaso tugenda kubeera nga tubibawa era nga kigambibwa kubeera nti abantu bano abasatu wamu n'abalala bagenda mu maaso n'okubeera nti banoonyereza bano nno bagezaako okubeera nti bafuna enkuŋŋaana ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo ng'ebitundu bino kuliko Switzerland, Greece, Kenya, Uganda era ng'ekigendera kya miitingi zino mbu kwali kugenda mu maaso n'okuvunnuka gavumenti eno eri mu buyinza oboolyawo bagiggyeko amaanyi basobole okubeera nga beddiza obuyinza buno bwe balimu essaawa zino naye byonna nkutegeeza gwe ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News tujja kubeera nga tubitegeeza mu kaseera kano oluvannyuma lwa Besigye okubeera nti agenda mu maaso n'okuzirikira mu kaguli oluvannyuma lw'okubeera nti obujulizi oboolyawo obubadde bugenda mu maaso n'okumulumika mbu yagenda mu maaso n'okubeera nti bakola enkwe ez'enjawulo ez'okwagala okuvunuka gavumenti eno mu buyinza nga bayita mu kwekalakaasa nga singa bannayuganda nabo babeegattako oboolyawo ensi yandibadde efuuka matongo gyero yagimu emisango egigenda mu maaso n'okubeera nti givunaanibwa omukulu ono Dr. Kano Kizza Besigye ne ttiimu ye oba ne banne bagenda ddala mu maaso n'okubeera nti ekyamazima bali nabo. Gwe wenna atulaba ku mukutu guno ogwa The Standard News njagala kutegeeza nti abantu bano okubasiba ndowooza kinajjukirwa bulungi nti Besigye ono ne ttiimu ye babakwata mu mwaka ogwa 2024 paka nakati kumpi kati emyaka giringa mu 2 nga tebannaba kubeera nti bateebwa olw'ensonga nti emisango egigenda mu maaso n'okuba nti gibavunaanibwa nga emisango gino oboolyawo balina okubeera nti ekyamazima emisango bagivuunuka oba si kyo emisango gino gibasinga egibadde gibasinze balina okubeera nti basibibwa nga amateeka bwe galagira olw'ekyo kye baali bagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima bakola njagala kutegeeza nti gwe wenna ali ku mukutu guno weebale kugenda mu maaso n'okubeera nga otulaba era saako n'okubeera nga otugoberera ku mukutu guno ogwa The Standard News nange The Element Man muzzukulu wa Mugema mu kaseera kano gwe wenna atulaba ku mukutu guno ogwa The Standard News ne The Element Man muzzukulu wa Mugema njagala kutegeeza nti abantu bano kwegamba embeera nga bweri mu kaseera kano bingi ebibaddewo ate nga bingi ebigenda mu maaso njagala kutegeeza nti amawulire gengenda okuwa olunaku olwaleero amalala ke kakiiko ebyokulonda okubeera nga kalangiridde olunaku olulala ebifo ebiteesimbyewo oba ebifo we bataalonze gye bagenda okubeera nga balonda nga ebifo
ebisinga mu ggwanga okulonda kwa kyankalanye ate abalala ne bagenda mu maaso n'okubeera nti beeyuza balwanagana nga n'abamu bagamba nti bababbidde nga n'okulonda oba oliawo ebifo ebimu kwayise. Kakati nno akwira kanyuka by'okulonda nga si mulala ye omulamuzi Simon Byabakama ono nno avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ebifo byonna ebitaagenze mu maaso n'okubeera nti bironda nga bigenda kuddamu kulonda ku lunaku olw'omukaaga era ng'ebifo bino singa okulonda ekyamazima tekubagenda kuddamu kufuna lunaku lwala lwe bagenda kubeera nti balonda. Omulamuzi mu kwogerako ne bannamawulire mu kibuga Kampala, omulamuzi Simon Byabakama agambye nti ekyamazima nga gavumenti eteeseteese okulonda kuno mu bifo bingi naye ate okulonda kuno naye ate nabyo ekyamazima nga bo bagenda mu maaso n'okubeera nti bagenda kubeera nti bakumalawo. Kakati njagala kutegeeza gwe wenna atulaba nti akalulu kano kabadde kavaawo mpitewo nga n'abamu oba oliawo baakafiiriddemu nga n'abalala nabo bagenze ekaganga etagenda badda. Eno nno gye nandiwoozezza nti abantu bano oba oliawo nga guno gwe gugenda okubeera omukisa okuddamu okwesimbawo ku bifo byabwe era nga kati eggwanga litunuulidde baani abagenda okubeera nga abeesimbawo ku lunaku olwo nga mu kaseera kano ebifo byonna ebyayiriddwa bassentebe abataalonze okulonda kugenda kubeera nga kuddamu ku lunaku olw'omukaaga olwa wiiki eno era ng'ebifo bino omuntu yenna atagenda mu maaso n'okubeera nti alonda kyaddaaki agende mu maaso n'okubeera nga yeeteekateeka agende mu maaso n'okubeera nti alonda. Kati nno akakiiko by'okulonda kalonze ng'ennaku z'omwezi nga lumu okuddamu okubeera nti balonda ebifo oba oliawo ebitannaba kubeera nti birondebwa. Kati nno kino nno oba oliawo bannayuganda bakitegedde era abamu ne batuuka n'okugamba nti ekyamazima bingi ebibaddewo era ekyamazima bangi ku bantu bano bo bagamba nti ddala kituufu weewaawo era fengaffe tugenda kubeera nga tuwagala kuba tetulina kyakola ife abeesimbyewo weetuli ate n'abantu abalala weebali nga kale nga n'olw'ensonga eyo tugenda kubeera nga tulindirira kiki ekyo ekigenda okubeera nga kiddako mu kaseera kano. Ayaga kutegeeza wano nno nyinza obutasukkawo era nkusaba genda mu maaso osubscribinge olaikinge ate ogende mu maaso n'okubeera nti ekyamazima otugubera. Kakati nno njagala kutegeeza enene ggule mbadde sola butalikuwa nti omusumba ow'Ebushaini ono nno mu kaseera kano nyinza okutegeeza gwe omulabi waffe nti essaawa zino aguddwako omusango gw'okujjula ebitannajja. Kakati omusumba ono nga w'ekkanisa ya Uganda giyite Anglican ng'ono asindikiddwa mu kkomera lya Nyabusheshera lya gavumenti eno era ng'omulamuzi ow'egguledi esooka yagenze mu maaso n'okubeera nti amusindika ng'omusumba ono Reverend Michael Atwebehibire era ng'ono akulembera ekkanisa ya Kabushaho Church of Uganda ng'eno eri mu West Ankole. Ono onaku yazze mu maaso g'omulamuzi oluvannyuma lw'okubeera nti omusumba ono kale kwegamba ekifo ky'okubeera nti yasumba endiga ze ate yakoze kwegamba ebyembyoni bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nti ajjula ebitannajja. Ono nno omwana wa myaka 15 gwe yakozeeko bino kwegamba kale ate ng'omwana ono asomera ku poliisi asomera ku ssomero lya Kabushaho kanisa eno weeri. Ono nno kigamba okubeera nti yasobodde okubeera nti amuyita mu ofiisi ye nga omwana abeeko n'ebintu byamukolera. Naye ate ekisinga okwewuunyisa omusumba ono kifo ky'okubeera nti nga
omwana ono agenda mu maaso n'okubeera nti abaako n'engeri gyamubudaabudamu kale kwegamba yasazeewo kumubudaabudira ddala era okakana nga amukabasanyizza. Kino nno okubaawo kyavudde kubamu ku bazadde b'omwana ono era okusinziira ku omwogezi wa poliisi mu kiki kino ayitibwa Geoffrey Akirya ng'ono ye mu kwogera kwe yagambye nti ekyamazima abafunye okwemulugunya eri abazadde b'omuwala ono manyi abawana abana abawala okuba kisobola kubeera nti tubasanguza amannya gaabwe era nga omusumba ono kale kwegamba nga omusumba yasobodde okubeera nti ayita omwana ono bw'atyo n'amugulirako obuswiti n'amugulira n'ebintu ebirala kale bw'atyo n'abaako n'engeri gyagenda mu maaso n'okubeera nti amuyamba naye ate ekisinga obungi ebiba kisinga obubi bambi bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nti akabasanya omwana ono era bw'atyo n'amusindika mu mbuga bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nti amusindika mu mbuga eza sitaani wakati ng'amugulidde switi saako n'ebintu ebirala era mu kaseera kano omusumba ono essaawa zino agenze mu maaso n'okubeera nti akumibwa oba atwaliddwa mu kkomera bagende mu maaso n'okubeera nti ekyamazima avunaanibwa emisango egy'enjawulo okwegyo gyagenda mu maaso n'okubeera nti amutuusaako. Njagala okutegeeza gwe wenna andaba ku mukutu guno nti ekyamazima omusumba ono kati essaawa zino agenda ali kuwera ennemba n'omusango guno ogenda mu maaso n'okubeera nti gumuvunaanibwa. Ono nno sigenda kubeera nga nsukkawo nze da Element Man muzzukulu wa Mugema. Kale Mukama abeere nammwe.